Ensonga ekwatagana n'ebiragiro tekoma ku byonna byabufuzi bokka oba emirimu emirala egikolebwa ne ku masinzizo nakwo egenze esaasaana mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga ate n'ebweru w'eggwanga. Mu kibuga London nayo ekya Bungereza mwattu ebiragiro ebyenjawulo nabyo byayisibwa naddala mu biseera bino eby'ekirwadde COVID-19 okulaba engeri gye kiyinza okutangirwamu. Tom Sebbunga agenda kusinziira wano okuva e London akunnyonnyola ebiriyo. Obudde webuzibidde olunaku lwa leero nga gavumenti ya wano egezezzaako okutema ebbago ku tteeka erigenda okuba lifuga amakuŋŋaaniro g'abantu bonna okutwaliza wamu naddala ago amakanisa ate mpozi n'abo abategesi b'ebivvulu wano mu Bungereza nga webuzibidde nno nga bagezezzaako okuteekawo ate etteeka lino okubanga ligenda kuba liyamba kwabo abaagala okutegeka ebivvulu oba n'amakanisa okubanga gaggulwamu. Mu kyo nno ebyo byonna ebifo ebikuŋŋaanibwamu abantu etteeka lino ligenda okuba likwatako nga bagezezzaako ate okulaba nga okusingira ddala amakanisa okubanga gaddamu olw'ensonga nti eno nsi y'aba Christians era nga bagamba nti amakuŋŋaaniro g'amakanisa kirungi nnyo ku mbeera y'abantu wano okuba nti kibayamba okulirizinga stress wamu n'okuŋŋaanako n'abantu ab'enjawulo. Mu bimu ebifulumidde mu tteeka lino byebyo ebigamba nti abantu abakuŋŋaana abasukka mu bantu 3 bagenda kubanga babaawula nga bateekawo ebifo ebyenjawulo oba tugeze okwawula mu butebe okucreatinga spaces bantu bano babeere nga tebakwataganako oba nga tebeesemberera nnyo okuggyako abo bokka abo mu nnyumba yo. Singa oba otudde n'omuntu nga wa mu nnyumba yo tugeze nti mu nnyumba yo muvaamu abantu 5 abo bokka be bakkirizibwa okubeera nga bebakusemberedde mu gundi eyo mu saako eyo oba wano bakiyise bubbles nga tebagezezzaako ne bagamba nti singa oba osembedde omuntu nga ye ate ava mu famire endala gwe ogenda kubanga ate omwewala era nga tomusemberera nnyo. Mu tteeka lino lyennyini bagambye nti singa bali baba bakuŋŋaana nga basukka tugeze mu bantu 3 babagambye nti basobola n'okukozesa parking yard oba ebifo ebikozesebwamu amamotoka ne babanga nayo babi extendinga babe nga babikozesa nga place of worship nga bateekawo tents endala ezigenda okuba ziyamba ku bantu bano okubanga batuula wamu. Mpozi ate n'ekirala kye boogedde kino nga ate kyo kiri ku abo bannaffe abasiraamu bagambye nti balina okumakinga sure nti buli agenda okubanga afuna uzu oba nga abasiraamu bwe tukimanyi bagenda kuba basimba lunyiriri nga wagendawo omuntu omwomu. Abo nno bo nga babagambye nti ate tebagenda kukkirizibwa kubanga basukka abantu 2 okubanga bayingira mu mizikiti kisinziira ku saizi y'omuzikiti gwennyini era nga zoswala bagambye zigenda kuba nga zitaking place normally naye nga bagamba nti abategesi b'ebyo ebifo be balina okumanya nti becontrollinga kubanga twategeddeko nti bo swala ate za njawulo era tebasobola kuzibuukako oba tebasobola kuzaawula nti gundi esaalibwe ebbanga bwe liti so kati bagambye nti basobola kirotatinga nti singa omuntu abanga yazze okusaala ku mulundi guno oba tugeze olw'okutaano ate olw'omukaaga tajja oba olw'okuna ate olw'omukaaga tajja bo nga bakyerotatingira bokka. Ekyo nno kyaleseewo obuzibu nti bantu batono nnyo abagenda okuba bakifollowinga kubanga buli omu ajja kuba ayagala ate okujja okusaala tugeze nga ku lw'okutaano. Kati nno etteeka lino ligenza okufuluma nga bannaffe bo babadde bakamala okucelebratinga Idi Mubaraka nga bwe twagitegedde so kati kyabakosezza already nti Idi eno yebadde esoose okubanga abantu bano tebasobodde kugisaala nga bwe bagisaala bulijjo. Kale nno ebyo bibadde byakava eno mu Bungereza oba mu kibuga London era nga tukyalinze etteeka lino liyisibwe mu bujjuvu then tulyoke tulabe nga ebifo bino ate bitandika okukakkalabya egyabyo naye nga right now byo biggule oliisinga abayina ebbanja oba awulira nga ayagala kuyingira mu kifo ekyo ekyokusabibwamu asobola okugenda n'asabanga ye so nga talina mukulembeze oba tugambe omusumba nti azze n'akulembera essaala eyo bakkirizibwa okugendayo n'osaba n'ofuluma naye nga tewali nti saavisi ntuufu oba nnamba. Mu wano wennyini nno we tuli weranga boolaba
kifo kikyali kikalu ddala ng'ate akaseera kano ebiseera ebisinga wano wabibuga kibuga kya bulambuzi oba area y'abalambuzi neera nga bw'otunula bw'olaba emabega wange yonna teriyo bantu bangi bw'oyinza okugamba nti oba nti balambuzi bali mu kibuga kino emabega ate eri gye tujja okuba tubalagako bye bimu ku bitundu ate ebirimu amaka ga Nnaabakyala wa Bungereza wano era nga ye akaseera kano twategeddeko nti mu kitundu abadde ajja n'ayingira n'afuluma bw'atyo naye ng'era walaga nti teriyo balambuzi b'amaanyi nnyo ate ababadde bazze mu kitundu kino kale nno byebyo bifuddeyo ate mu ddobendo lya Bungereza wano nsigadde Tom Sebbunga ku Bwa Sot TV Mukama bakuume.